Company nyingi zijja wano mu Uganda kati obuzibu tulina mu Uganda ye regulation nti tebaregulating companies naye kati ate yaffe nga BF Suma tulina ebiwandiiko ebituukiriza okukola. First of all tulina ekya National Drug Authority tuli listed, tulina ebitongole ebirala ebiri mu nsi ez'enjawulo ebweru eyo kati nga kino ekitongole kiva mu America, so gundi ensi ya America weetuukira okwapproving ekintu kiba kitegeeza nti kiri kintu kirungi. Yes, company weziri, okay, era tetusobola kugamba nti tebaliyo nti tebaba bantu naye tosobola kuyiga kuwuga nga toyingidde mu swimming pool. Kati ne wano mu BF Suma okumanya nti waba nakuba wana sesobola kukakasa ninza obbaga wano tuli babbi naye nga tuli babbi naye nga kyemba kakasa nti tosobola kubanga okola nga tuli regulated, fe tuli regulated ekyo kati kumala okumanya nti tuli bafere tukola tuli kumulamwa nebbanga lyetumaze wano mu Uganda kuba company zijje nyingi niziggalawo abamu ne babba abantu ne bagenda naye kati tubaddewo almost kati emyaka tugenda mu 15 tubaddewo nga tukola nga tewali kitutaataganya because already tuli regulated. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Nze Dennis Tumusime nga nkola ne company eno ya BF Suma. Yes, olunaku lwa leero bagenda tutambuzaako kubanga buli mwaka company eno etuwa gundi travel award ne tutambulako mu nsi ez'enjawulo. Yes, so n'olunaku lwa leero tugenda kuba tutambula kati tugenda kulinnya tugenda ku ssaawa tulinnya ennyonyi ate tugende Beijing e China. Yes, naye nga ekyo tukitadde ebbali company yaffe egaba ku mirimu. Yeah, so kati mwabali eyo musobola okuba nti mujja ne tubasomesa engeri gye musobola okuba nti mukola ki mutwegattako mwena abatuuliriza wano ku mikutu musobola okutwegattako ne tubanga tukola nammwe. So bwe butandika okukola naffe ojja ne tukusomesa n'obanga oyiga engeri gye tukola ki gye tukolamu naawe n'otwegattako okubanga otuuka ku makula gano ge tukola ki ge tutuuseeko olunaku lwa leero. So tekiri nti ku mwaka guno gwokka naye buli mwaka n'omwaka ogwedde twatambula ne guli twatambula n'ogujja tugenda kukola ki kutambula. Company egaba emmotoka egaba amayumba egaba n'ebintu ebirala ebyaki ebyenjawulo. Osobola ogitandika teweetaaga kuba na bitabo bingi kasi tojja ne tukusomesa fe otandika ne tukusomesa then n'otandika okukola. Osobola okutandika mpola mpola then naawe niweekola ki n'ogaggawala kubanga kambi teriiko nti oba onaasomye oba onotasomye. Yeah, so osobola okutwegattako batwegattako buli omu tulina products zetukola ki zetudealingamu. Company ya BF Suma nga bagambye tudealingamu health products ebyobulamu. Yeah, kati bw'oba otwegase teweetaaga kuba musawo ojja wano ne tukusomesa kati tewaliwo gamba nti oba nina qualification oba ndi musawo oba ndi lawyer oba ndi musomesa oba ndi ki omuntu yenna asobola okudda ne tumwegattako oyigira ku mulimu. Bulungi nnyo abantu bangi mu byobulamu nga bajja nga tebali bulungi ne tubawo eddagala lyaffe ne bakola ki ne baterera ne babulungi. Just kyolina okumanya nti BF Suma tetunda pharmaceutical tekolanga zino clinics endala ffe tulina eddagala eriri already wano nalabako waliwo time President Museveni lwe yali Kapcholo eyo waliwo omuntu eyamubuuza ekibuuzo nti mu ddwaliro temaliimu ki maddagala nga twakava mu COVID. Wawulira President yamugamba nti kati tutunuulira okukozesa nnyo amaddagala agaziyiza ekirwadde okujja okusinga okusooka okufuna ekirwadde ate n'okola ki kati ffe yenkola eyo gye tulimu nti omuntu twagala tubeere nga tumuoba mulwadde oba si mulwadde abeere bulungi nga talwala okitegeera. Ye then ekirala kino ekyokugamba nti tuyambye tutya abantu si mu byabulamu byokka abantu tubayambye n'okubeera nti batwegattako ne bakola naffe ate ne bafuna ssente. Abantu abatalina mirimu bangi eyo BF Suma eri open egguddewo oluggi lwakuba nti olw'okuba nti ebigambo bingi ebweru eyo abantu balowooza nti kampuni nyingi zize muno nfeere ne BF Suma bagitwaliramu ezo. Abantu bano kampuni nyingi zijja kitegeera tosobola kugamba nti kuba kati ffe tuli gavumenti erina okumakinga sure nti bano abajja bali regulated kuba ffe nga Suma tetusobola kukola ki kufeeffe tabalala kubanga si ffe balina obuvunaanyizibwa naffe baturegulatinga buregulatinzi. So tusobola kugamba nti kati ffe tulina nteekateeka kiffe gye tukola kusomesa bantu kuba sensitizinga tusigala tubakola ki tuba sensitizinga maybe bwe tusobola okukola ki okubayambamu nga tuba sensitizinga nti owaaye kampuni entuufu ebeera bweti naye ate n'ekyo kubanga naffe tulinga kampuni ezo tosobola kyesibako okuggyako okugamba nti gavumenti gye tulina okuba nga tukubiriza okulaba nti eregulatinga kampuni zino zonna n'obanga okutandika okukola obeera olina ebiwandiiko ebiraga nti bakukkiriza okukola mu nsi eno. Okusoma osobola okusoma by observation ng'olaba
ne tudda wano bye tuyize ne tubikola kino tubireeta wano naye ate ne kampuni yaffe yonnyini bwe tugenda ebweru waliyo abakugu abatwongeramu okututraininga ne batuwa obukugu obw'enjawulo nti bwe tukomerawo ate ne tubwimpatinga mu bano ne tubuyigiriza bano abalala bwe tubayigiriza ne babanga babeera professional n'otasanga muntu nti agenza okutunda eddagala lyaffe ate ne weesanga nti gyagenza ate alimbye bulimbi muntu oluusi n'amuwa eddagala nga si lyetuufu erina okukola ku kizibu kyakola ki kyayina so tugenda ne tusomesebwa ne tudda ne lifestyle omuntu alina okuwumulawo okuba tukola emyezi 12 okay kati bw'oba okoze bulungi kiba kirungi kampuni okutwala